Ono ye David Mutaga na Beta ne mukyala we Debula abatemuddwa Entebbe nga babadde bakava Switzerland. Bano be baani oba Mutaga yani omwami gwe njogerako yasomera ku King's College Buddo gye yava okugenda e Makerere nafuna diploma mu kusomesa yakuguka mu kubala ne physics. Yayongerako degree mu University of Zurich mu kubala n'oluvannyuma nafuna degree ey'okubiri mu kubala ne computer. Wakati wa 1987 ne 1993 yakola ng'omukugu mu kunoonyereza mu Swiss Federal Institute of Technology mu kibuga Zurich. Eno yakolayo emyaka 6. Okuva mu 1995 okutuuka mu 1997 yali Oracle database administrator mu kampuni ya Switzerland. Okuva mu 1997 okutuuka mu 1998 yali system engineer mu Union Bank of Switzerland. Okuva mu 1998 okutuuka mu 2000 yali senior Oracle consultant mu kampuni ya Credit Suisse First Boston oba yekolanga ki. Okuva mu 2000 okutuuka mu 2001 yasuumusibwa n'afuuka amyuka president wa kampuni eno ng'avunaanyizibwa ku kutangira ebiyinza okufiiriza kampani. Wakati wa 2001 ne 2005 yali senior database consultant mu Swisscom Mobile. Ate okuva mu 2006 okutuuka mu 2007 yali senior database administrator mu Oracle Software Swiss. Okuva mu May owa 2007 okutuuka mu December wa 2007 yali senior consultant Costa Engineering mu kibuga Jona. Okuva mu July owa 2008 okutuuka mu August owa 2008 yaddayo mu Union Bank of Switzerland. Okuva mu September wa 2008 okutuuka mu April wa 2013 yali consultant mu Swisscom. Mu May mu 2013 okutuuka mu August 2013 yali senior database consultant mu kampuni ya Credit Suisse. Okuva mu September 2013 okutuuka mu March 2016 yaddayo mu Union Bank of Switzerland gye yava n'addayo mu Swisscom okuva mu 2016 okutuusa lwe yawummudde. 2025 ne bamukola ki? Ye mukyala ono njogedde ku mwami. Ono omwami ono nategedde nti yawummula 2023 okola we yawummula. Era wano amakaago ag'omu Lugonjo Entebbe babadde bagazimbire ekinene ennyo okusinza ku Chairman nti emyezi egyo ebiri ku 3 naye poloti yalwawo nnyo nga nsibe ng'era bagamba bananyiri poloti yabo Chairman yakana ndowooza agenda okujjako nga bamuga bananyiri bali ki bweru. Era we bapulaninga okudda ne bagakola ki naye abantu bano batunda amaka gaabwe agali Switzerland nga bavaayo. Era amakaago sente badde bakazibasasula ozimalayo nendo zabazi basasudde bali wano nga bafunye ne pension yaabwe kuba omwami abadde wa myaka 69 omukyala wa myaka 62 nga bafunye ne pension yaabwe tolaba ebadde nzito okusinza ku makampuni ge bakoleranga. Babadde bakola olumu abanyonyodde obulungi baga nti ze banka z'abagagga mu Switzerland zabadde bakolera. Bwe bajja wano kigambibwa badde ne investment ez'enjawulo omuli zi estate ez'enjawulo nga badde balina abaziddukanya omuli n'ebizimbe ebimu etumanyi nti by'abantu kyazuuliddwa nti bisobola okuba mbu byabwe omuli n'ekiriko super fama webagamba mbu mbu nti kyabwe kiteeberezebwa kyokka nga ledi eno gye twogerako ebadde maze mu myaka egiri mu 40 bakoledde emyaka ameka naye nga bo bakoledde emyaka 40 nga bakuba muzira kyokka ate nga bavana wano nga bayivu kitegeeza okusira ku mirimu gy'abadde bakola n'amaanyi gabadde balina mirimu egyo olaba babadde kati bwe bazimba enju eno bagamba ne bayingira naye badde balina abakozi abakolya abameka kati
bwe bazimba enju eno bagamba ne bayingira naye badde balina abakozi abakolya bameka babiri abakozi abo omu yakuume waka omulala badde ajja buzi era abakozi abo badde bajja ne bakolawo ne bamala ne bakola ki ne bakuba cuba ne bagenda naye wabadde tabaawo ng'okwaba abakozi omu kuliko omukozi ajje waka n'aba ng'akola ki ng'akuuma okuuma enju eyo kubanga enju eyo bukyanga bagizimba babadde bajja ne bakola ki ne baddayo ne bajja ne baddayo ne badda ndowooza nga bakola ne process ekola ki esasula omwami Mutaaga ono kigambibwa mbu yabadde n'omusika owa famire yaabwe ye yasikira era abadde ayina bingi byalemesa abafamire ngalo ne batwala ebivandulo ng'ewalabye eri wamajidu musi abaagala bitwala we batyo abadde ayina mbu balemesa n'obikola ki n'obitunda naye wano bwe tugira ku bantu ffenna abali mu Uganda n'abali ebweru waayo Uganda omutemu ono okusinziira ku butambi bwa CCTV oba CCTV cameras n'abalala walabiddako yabadde profession nekyakola yabadde akikola ki kuba yabadde one man army ku kabaga ke baategeka ku olwo bakyaza abantu abajjira mu motoka ya Sienta abantu bajja bataano era ne babeerawo n'okugabula ne bayita ne bali abakozi baabwe nti mutuyambeko leero mujje kubanga waliwo abantu betugenda okukola ki okukyaza wabula ne basimbula oluvannyuma ng'obudde bugenze buwungeera era okusinza ku kamera kiragibwa bonna nga bayingira mu Sienta bakola ki ne babasiibula okusinzira ku kamera omwami ono yalinnyira ku muovakedo oguli ebweru w'ekikomera ogwakula ne guyita ku kikomera gwe gwamuyamba ogwa muki munda era n'awalampa ng'agudde mu ndolo kw'ensigi zaali nsibe n'afuna akadirisa akamu ak'ekinaabiro ke yasala okuyita omwo okugwa muki mu nnyumba munda era kigambibwa okusinzira ku kamera omwami ono waliwo eddoboozi eri kamera lyeyakwatira ddala ng'abagamba lwaki mmwe muli bagagga n'abaana bammwe basomera mu masomero malungi batambula buli gye baagala ffe nga tuli baavu kyekimu ku omusajja bamusanga mu ddiiro omukazi ali waggulu era omukazi omusajja basooka mutema nteegateega omutemu bwe yajja yasooka tema musajja ki nteegateega naye oluvannyuma omusajja bw'aleekaana omukazi yakuba enduulu awatali adduukirira wabula mu kuba enduulu n'akuba n'amasimu era kigambibwa nti yakubira bano abavubuka abaali baakava ewaka nga bakatuuka bakakusiza ku muganda waabwe ku ssaawa nga mmeka nga 3 agamba nababakubira agamba bannaye mujje mutuyambe mwangu otugwiriddwa abaki abatemu abavubuka ne bafuna booda okudduka okukola ki okomawo ekitali kya bulijjo basanga geeti nzigule ate nga geeti eyo bakimanyi temala gaggulwa kuba ya koodi ne bayingira bosi waabwe bamusangawo ku mulyango nga wagudde omusajja ku geeti omutemu yamutwala paka ku geeti kubanga omutemu bw'amala okutta omukazi omusajja yali amaze okwewalula okufuluma muki mu nju n'amusika okumugyawo ng'amutaddeko ekyambe n'amuleeta ku geeti kuba omutemu yali akimanyi bulungi nti geeti yaki ya koodi nga tatasobola kulinnya kuva munda kuddamu kufuluma ku lw'okuba kwaliko sengenge ku kikomera waggulu ate nga kiwanvu wali yabuuse n'agwa ku muovakedo yalinyidde ku muti nga ate talina walinyira ku kikomera kuddamu kukola kufuluma kati nga geeti yeyina ki ekkubo era omusajja yamala teekamu koodi okugula geeti n'abatunga ekiso mu nzita gye yattiramu ddala oli mu kinaabiro gye yattiramu naani kubanga omukyala bwadduka mu kisenge n'awulira ng'ono akuba oluggi yeesibira ne mu kinaabiro ekiwulira nene lw'ekinaabiro yalumenya kwegamba waliwo obudde buwanvu omutemu bwe yakola ki bwe yakozesa okufuna kati yembeera eyo bankuba kyeyaabo gye bavudde ku ki naye abantu bano babadde bagagga kino tekirwa kibuusa maaso abatali bagaggagagga nga bagagga ddala kubanga ennyumba yaabwe kigambibwa mbu badde bagitunza bakakadde ka dola eyawe yeri kiregeza yabadde y'amaanyi nnyo babagamira kamu kitundu katusoke tugende wadayasi introduction y'ekintu ogiwulidde introduction y'ekintu ngiwulidde bwe tugenda mu details ekisookera ddala eddoboozi lya kamera okusinziira nambemu wannyonnyodde
nti bwe liba eddoboozi lyayogera ekyo kisobola okuba nga omutemu yali within ali mu saako zaani za famire alimu ko oli bwavujja n'akugamba mbuno lwaki muli bagagga n'abantu bammwe basomera mu ki n'abaana bammwe basomera mu masomero ga bbeeyi nsobola obutagamba nti nno bano ba far away relatives naye ng'omuntu ali mu ki within the family obanga si kyekyo ng'alinayo niwobetavu abaddeko ng'amanyi bano bali muyambo kwasi buli omuntu wa family omuyambo oyambako b'osobodde kati olinga yakikozesezza nnugu na busungu okitegeera omutemu ono webweru yavudde wabweru naye wa munda webweru naye wa munda nange kati kyenkugamba nti okujja okuba webweru naye si webweru webweru nti yabadde munda mu nyumba but wa famire webweru nti no sitasulaawo yabuuse kikomera okuyingira kibategeeza but wa munda wa famire buli kimu yabadde akimanyi sinakindi bw'otunuulira nti nno ennyumba ndoza bwe tuba tubazeebazemu esobola okuba okusinza ku byeyogedde either badde semi smart house oba nga smart house kuba buli kimu kya koodi wabula okumanya w'ogenda okuyita kitegeeza ennyumba eno ogibaddeko before n'okuyingira munda nti omanyi loopholes nti akadinisa k'ekinyabiro kakola ki kali wano akatagenda kukola alamu bw'eba ennyumba nga smart house nga buli kimu kya koodi biki electric biki byonna byonna okitegeera kitegeeza oli ateekwa okuba nga abadde amanyi buli kimu ekigyotololyako kitegeeza ayinza n'okuba mba nkozeseza kigambo kinene y'omu ku babadde beesiga okujja supervisinga nako nti ng'amanyi buli kimu wekiri okutema omusajja enteegateega yamanya tebasobola kutema nteegateega n'osigala ng'otambula oba ogenda kusigala waawe oli asobola ogenda nakola n'ebirala n'odda kuba zino oli we bakutema muno we muti mwe muli emisuwa egiconnectinga ku navu ezikutugiza oba ogenda kusigala awo oli kitegeeza oba osigadde kwewalula kati ono already ano bano firimu zino zetulaba nazo zitwonoonamukko already yali azze amanyi kyateekeddwa okukola ennyumba yagisupervisinga agimanyi amanyi n'obudde bali abavuddewo basobola okutwala n'atwala obudde bwe okukola buli kimu kyateekeddwa okukola kati balina investigations zinda kutandikira mu bafamire yamanya wasobola okuyingira n'amanya nti bwengwa mu kikomera nina akadirisa ke nina okusala okuyingira si kyangu abajja ku pate yes kisoboka okutandika kuba pate but ne within the family batandikira okwo kusinza ku statement gye yakola n'ennyingira gye yayingira n'ebigambo bye yayogera mawa ekintu okiraba otya gwe kakati sakozi ekintu kino kibi nnyo okusookera ddala okuba nti omusajja bamutemye mugambye nti akatambi yagambye nti muli bagagga lwaki teyamusabye ssente nti abaana bo basomera muki mu masomero ga bbeeyi muli bagagga ate sani mugambye nti leeta essente ozikole ki mpa ssente naye ono yabadde mutemu anoonya okusaanyaawo obulamu bw'omuntu naye ng'ayeeyambisa oba akolagana n'amusajja ono abantu babadde akolagana nabo abali wano mu Uganda kubanga nnamba emu bwagamba nga bwakisomye ti amusajja ono abadde alina bizinensi muno ng'alina investment ennyingi ng'oluusi n'ezimu baazibulankanya kubanga yayinza oba nga abadde aweereza ssente kati nga balabye tiagenda kukomawo okubeera kuno mu kubeerawo okubeera kuno ebintu byonna bye tumuyimbye emyaka 15 ebimu agenda bitubanja ebimu weebiri ebibala tebikola ki tebiriiwo kakati ebyo byonna abantu b'e Bulaaya babifunanga problem era abo kyovana abantu waliwo ono alinga kati wakubiri oba omwaka guno waliwo ne yafiira ku kisaawa awo waliwo yali ajja ye teyatuuka na waka oba motoka yamukuba oba booda so nze ndowooza nti mikwano gyaffe abali eyo baba basobola abantu beeno mubeesige naye mubeesige kitono kubanga ba mitima emikambwe kati bano bagenda ne babeera eri ebweru ne balowooza nti Uganda ejja kutambula ku mbeera yawa ye Bulaaya kubanga Bulaaya omuntu abeerawo awo ennyumba ye tekuli musirikale tekuli agikuuma bwagisanze bwakola ki bwebeera bw'aba alina mwana
n'atafaayo naga nti omwana ono kamuze Uganda ati kyagenda amanejinga ebintu ebikola ki ebiri abantu ebulaaya abantu abaana ababeera e Bulaaya bonna simanyi bakatunda bakola otya okimanyi nti ebintu bya Sebaana Kizito byonna bifudde omwana agamba nze nkola mu bank of simanyani ebintu bonna abantu batuuka e Bulaaya ne beerabira ddala Uganda nti Uganda yava ku mulamwa omusajja ono yabadde alina okuteekawo security naye kino ekyomusajja ono kituyambe kifune abantu abasigadde e Bulaaya mufunemu ekyokola ki ekyokuyiga tiwemba ngenda nga nne maka gange oba ngenda kumalawo nnaku 10 oba mmeka nsooke nfune private company empe security ebeerewo nsobole okukola ki kubanga singa yabadde ng'alinawo security osanga oyandalajanidde n'oli teyandirinnye luggi zeno ebadde ndowooza yange Sakozi waliwo kigedde nti abantu b'osinga okuyamba basinga okubeera ab'obulabe gy'oli abantu b'osinga okuyamba be basinga okubeera ab'obulabe gy'oli lwakuba tumanyi batakirambuludde abantu be tuyamba be balabe baffe ennamba emu naddala nga tubayambira mu distance anti omuyambira wala ebintu tobiraba kati yakolera lipooti nti ettaka ly'eggundi naliguze nakusindika ku WhatsApp tasula kulitikka Kasakozi tukiza tugana emyaka 30 abantu balaba n'ebyobugagga wano era nga aliwo omuntu abirimu abadde abikuwasanya kubanga mbadde mulena mu Isana Mbemu ng'asomaawo tebalina balaze nti baakomawokko balabe ebintu ebyo era agambye nti ploti eyo baade baagisiba ebbanga ddene nga bo bakiteeka mu plan nti oba tuusa okukomawo abo bagenda okuwummulira obulamu bwabwe tebalina Suuda Nabemu agambire nti omwaka 96 baddamukko kitaza bwe bagenda ni stop kati abantu betuyamba nga tubayambira wala be bakyasinza okubeera balabe baffe ennamba emu ekisooka kya byonna omusajja bamutema enteegateega omutemu yamusitula n'amutwala ku gate asseemu koodi gate esobola okweggula n'amufumitirawo ekiso ku mutima yamutira olwamala okujjamu gundi password neyeggula n'amufumita ekiso ku mutima era kakasa nti omuntu ono yajja ku mission kyava yambuka waggulu n'asanga omukyala n'omukyala yamufumita ku mutima Sakozi nyange nyina oyinza okugambiramu nti abantu nga bano abedde ebweru ebbanga n'ebbanga mu butuufu nabo beetagisa okuba omusirikale kubanga abantu bano si kyabuvunaanyizibwa kubanga bali basobola bokka mu nnyumba kuba ekisooka bakuliridde bonna singa mama yali afunye ekizibu ekiri ekyo netatola okumusitula era nga abantu ffenna twetaaga okubaako n'abantu si kyabuvunaanyizibwa omuntu kusulamu mu nnyumba twetaaga okubaako n'abantu betubeera nabo naye olina okutandikira Kabaga wano oyinza okugamba nti entata yatandikira Kabaga kano Kabaga awo wenyini webale nnyo Kabaga awo wenyini nnyini n'obulawo bagamba nti twebake obudde bugenzi anti leero musuleko wano abantu be Bulaaya kitegeeza abantu be baayita baali banneyibba baawaawo kumpi tebayitamu beewala kubanga abantu be Bulaaya abo sibe baba balina emikono gyabwe Masaka wa mubayita ne bajja nero mutusuzeeko naye nga bagaa nti akanafa tekawulira ng'ombe ebyo byonna bisangamu naye polisi yagambye babayisaawo ne bagundi babakwata abakozi bakuta abakozi simanyi ne bano nabo nawudde babayise abali kapati nabo babayise kati ekisooka kya byonna nja kusobola okutwala okusaasira eri famire bano abasigaddewo okuviibwako abantu baabwe abadde babayamba nti kyabulabe nnyo naye mugume naye Sakozi omuntu akubba tebakulima tasobola okukusinga ebyo gye bugenda omuntu ng'akubbi tasobola kukusinga naye nze nja kusaba polisi ya Uganda ku luno mubeereko siriasi mutandike audio zino ezafulumye kubanga waliwo amaloboozi agawulikika mubeereko siriasi munoonyereze ki ekyassa abantu bano naye Sakozi agenda okuwetooloola kati nga wano byanfuna kati obulamu bw'abakadde bafe wano okugenda bino byanfuna eiza badalabirira ebintu byabwe oba eri gye bavuddeyo bulungi naye kati wano byanfuna Sakozi anti guno ogulaba gugenda kati gutandise naye wano byanfuna kati wano byanfuna bye bibatta era yagenda okwegeeza nti
bagenza okunoonyereza nga muganda wa gundi yali mu kikolwa kino kati wano byanfuna Sakozi ka submission kale kagamba bwe kati omanyi nze nkuba mu ttooki okusuka ku kyendaba oba ne kyempulidde omutemu ono njagala okakasa nti yabadde professional assassin omutemu omutendeke ajja mu mission ogwa ku kikomera ng'ali ogu ng'era amanyi nti ajja maliriza kintu kyazze okukola ki taba mubbi wa nkoko ate ono tabeera na muntu wa kika kitegeeza ahayalingibwa ssente nyingi era n'aba bamanyi abatemu kika ekyo baba batono era baba batoopu baba bamafiya b'amaanyi abamanyi abatemu kika ekyo agamba nti gwe genda yegwe alinayitwe omuzungu ali ku seratoni genda omututtire n'aba bamanyi baba batono ate be babakola zi black operations ezitalabika kakati njagala otegere nti olwokuba yabadde professional yazza kimanyi nti kamera zikola ki kyovala yazze yesabise bulungi nga taleka na fingerprint okuleka nti yadde takolerera nti yabadde ne gloves zonna azambadde bulungi nga tosaana kola fingerprint zize yabadde si muntu akwatibwa busungu kukolereza biki bintu kyenjagala mutegeere ne statement zino ze yabadde ayogera yabadde azoogera kimanyi waliwo ki kamera nti abantu bajja kuwuguka balowooze bakika oba baŋŋanda oba bano abamulinaanye ennyo okitegeera lwaki mwe abaana bamwe bali bulungi ng'abaffe bali bubi yabadde azoogera nga sigino egenda okuwugula abanoonyereza njagala tukakkane bulungi wano yabadde azoogera nga sigino egenda okuwugula abakuki abanoonyereza kubanga bano abantu babadde bagagga ng'era balina ebintu bye baakolanga ze property ze baakola edda abantu ze baoninga nga n'abantu abamanyi nti ya Sakozi wane Uganda nga ziri Uganda abantu ze baoninga nga bamanyi nti ya Sakozi ate bano bakoze eki bakomyewo kati waliwo abantu ekika ky'abantu abo bati ba mafia nga omuteresa ebintu byo omukozesa ebintu byo naye nga wachi yokomawo kubitwala ya planinga lwonafa ebintu bino bikole ki kati kwa kusindika omutemu ono osobola omusindika omutemu ono najja nattaba n'abantu naye ng'ebyabasizza bintu birala nnyo olumu byanfuna byabwe olumu birala maali gye wamuteresa kakati ono omutemu ne bamugamba omulimu onaagukolota naye nga mugukola ajja lowoozesa abantu abataalabe mu maaso nnyo nti babadde bakika kale we baakayandiyako ku ttaka kale we baakola bwe bati ontegera kyenkugamba kakati yesigino gye yabadde asindika kuba ono yabadde akimanyi kamera weezirera zimulaba ne byayogera abimanyi nti biwulirwa naye olw'obukugu bwe yabaddeko nti yadde takolerera ate alesiwadde ka fingerprint akamu biki ebissa bankuba kyeyo ebisinga okusaba nkuba kyeyo bye bino wammanga ekisooka nkuba kyeyo agenda n'akola ssente ze abantu Sakozi b'omanyi ng'ogenza okukola ssente famire yo bo kye basooka okuteeka mu bwongo bwabwe nti wagenda kukolerera bo era banyiiga nnyo n'okukyawa bakyawa nnyo ku lw'okuba mu bwongo kimugamba nti ogenze kolerera ki bo ebintu byonna by'okola nga gwe weekoleera nti bwe najja bw'ogamba omwana wa mwannyoko nti tigendako wali ennyumba yagifuula ki yiye nalina mukwano gw'amawoomu sijja mwogera linnya naye yagamba nti nnyina mwannyinaze amaze mu nnyumba yange emyaka yagamba 25 nagamba era njagala gitunda kubanga yannema okukola ki yamuwa kukola ki kubeerawo kunkuumiraako naye yatuuka n'akomawo naye yamulemu omukola ki omugjamu olw'okuba nti bo balabanga agenza obakolera ate tebakitwala kati Sakozi ffe mu kutambula oba mu nkolagana gyekulaganye n'abeebweru tumanye obugubi bayita mukola ki omuntu owawano omulala abeere bweru ng'abanyi nti oli ssente ayoola njoole ng'era wamugamba nti siina takitwala nti talina akitwala nti anyimye okitegeera abantu balina first mentality eyo kati omuntu agenda bagita force omuntu agenda okukomawo ng'oli ennyumba agiraba ng'eyiye ng'eyiye yageza
okiwulira na buli kyayina ono kyabadde asoloza kirabanga ekikye ontegeera ekyo kisobola okussa omuntu ekirala tukolagana n'emikwano bwe tutasoose kumanya emikwano bano bali mu kaliba ki abantu abo olumu ne batuzimbira abantu abo olumu ne batereka ebyapa byaffe abantu abo olumu ne owuninga ebizimbe byaffe nga ne ku kyalo Namasuba kwe kiri ekizimbe ekyo kimanyiddwa nti ekizimbe ekyo kya mwami Nambeemu yakikola ki ensi yonna ekimanyi kati ono agenda okukomawo Nambeemu gwe yateekamu obwesigwe bwe yateresa na buli kimu agenda okukomawo nti Nambeemu munnaye nakomewo naye ekizimbe kyaye kaakati nyetandika okukikoza yange era kyesolooleza kyovola Nambeemu ayita mangu nga bino tebinnakyaka okugenda okufuna omutemu naddala omuntu kamala okubuulira abantu wano mu Uganda abasinga obungi essente abamu abantu abaziina ennyingi bazifunidde mu bukumpanya ate abantu be bakwasa ebintu ebyo be bantu abalabika nga baliko bulungiko kale bwe ngenzo tunula mwami Gundi yajja okuyinga ebintu byange ku lwakalina eno gyakola ki gyayina n'atamanya nti ate oyo kanywa musaayi nga n'okuzimba kalina eyo ayinza okuba yattawaabo babiri kyava agamba kakati en apartment ejingi jako ono mukola ki ebyo byebintu byetusoose okuba mutoki ekintu ekyokusatu kankikulage transactions mukola enju zino gye batunda e Switzerland nayo yabaddeyo n'emikwano olumu bafaafaagana mu mirimu olumu empalana mu community ku kaalo erya ezuliki omuntu n'agamba naye kati transaction zino zetugenda okukola oba kubana tulina n'okunoonya abakola transaction ezo nga batunda ennyumba kituufu basasula baamalayo bamusasula sente zabadde zazze okitegeera oba alina gwe yabalekera bazikwasa oyo baziteeke ku akawunti ye ebyo byonna tubitunulayo oba alina gwe yalekera okuwummuzaako ku akawunti ye byonna tutunulayo omuntu ayinza okugamba nti katumulinda dde Uganda anti bagenze nga weeri naye ngenda kubuulira bamafiya batambula eri neeno ontegedde bamafiya batambula eri neeno kankuwa ekyokulabirako nze nyina muwala wange baali bagula ennyumba ya nyina n'akwata ssente n'aziwola ate yali akola ki esente ziri milioni 10 katazimuwanga bajja mu luyombo kafumulankete naye nga yamugamba kweziri ku akawunti kakati ono wamuleetako embeera eri embi e London asobola omulindira e Uganda ontegedde kyenkugamba kati nkulaga ekyangu ennyo kati nkulaga ekiri kugulaawo kuba kyeyo yagamba ennyumba yagamba ssente azirina naye ziri mu paundi naye e Uganda gwalina gwazirina e Uganda kankozesa ezizo wenzije London nkuddize kati wayise emyaka ezo baagala kwetta bwesi bombi baali anti katono gwe yagiguza omumanyi ye bombi baali eri bombi be London wulira bombi be London ate beeno kyembadde mbabuuza nti gwe yaguzanga munnayuganda weeri nga noono weeno ekyo kyaki kyangu naye nga mu Switzerland weeri si kyangu kukola mission bajje batono kyembadde nkuba tochi mbuuza nti kati mawo kyolesa kituufu kyembadde nkuba tochi yaguzaani munnayuganda kyembadde nkuba tochi ekyo oba sente yalagira ziwummuza kwani watabeere okitegeera ebino tulina bikola ki obitunuulira kubanga ebisaba na Uganda olumu biva waabwe wenyini wabeera waabwe wenyini gye bakolera emirimu tubeera Nottingham Forest fenna nkola noono olumu ebibasa bibeera awo ebirala bibeera mu famire ebirala bibeera mu mikwano anti Nambeemu nina ekintu kyenjagala osooka otunuulire okutibwa kw'abaana abantu it was a long planned mission yes kyekisookera ddala bw'oba oŋŋamba nti nno ettaka lino lyaliwo kuva dda ennyumba bagizimbidde mu myezi emeka ebiri kwesatu emyezi esatu nga baplaninze okudda olwo batandise okutegeeza abeeno tukomawo kusetolinga ennyumba nalyoka bagizimba
kati kitegeeza the assassin gwe baakozesa n'okumanya structure y'ennyumba yonna jjukira badde basula mu smart house bwe njagala okululinga abantu kyemugamba ekiro ekya security nti ebweru bw'obeera ne smart house nti obeera oba seefu nnyo kati bo balowooza ne Uganda ate Uganda bondos ne balowooza ate mulimu ne ba amacha bangi okubeera ne smart house nti era n'olaba okuyingira that smart house yalina kukozesa bantu bano n'okugifuluma the smart house n'oba toyina ki mukuumi kyenkugamba kikino wengenda okukizaamu naye wali wamu bwe baba badde balina property nyingi wano e Kampala bali be baagamba tukomawo kusetolinga we taking over our property basobola okuba bwe baayogerera mu myezi egyo 3 tutandika okuzimba tukomawo kusetolinga ne batandika okunoonya omuntu oyo ekyamutwalira ebbanga okutandika okumonitalinga ennyumba eno sikagwirawo nti oli mutemu bamufuniddewo najja n'akola ki kuba buli kimu ekyabadde mu nyumba yabadde akola ki akimanyi amanyi n'ow'okuyita nti smart house waliwo wootuuka nga waliwo bu bridge nti bridge yeeno bateeka kuba nga bamuzimbira buzimbizi bateeka kuba nga yafuna construction company okitegeera so omuntu yenna asobola okujja ng'olimu okuzimba n'abakolako omukono natandika omonitalinga ki egundi eyo nti ekintu kino kyali long plan kisobola okuba nga kiva mu famire oba mu balande balabirira property ye ekyentala eri ebweru nyinza obutakigoberera obutakigendako nze neŋŋenda mu kino bano babadde ba business partner be wane e Kampala wane e Uganda oba abafamire abadde balabirira property ze nga bagamba kaakomyewo kitegeeza ebintu agenda tandika monitoringa nga ye kitegeeza nti mba sikyafuna kati nze waliwo omuwala ali UK wane Kampala abadde nga abeereri ng'ebintu asindika sente nga bamugulira properties bwe yatuuka n'agamba omwana we n'amuleeta eno e Kampala n'agamba omwana nga we muleesa sente zigenda gatandika kugenda konda ku ki progundi akawunti ya mutabani wange okitegeera omanyi kye batuuka buli we yagendanga ennyumba z'abapangisa bamugamba affe tetukumanyi agenda okutuuka ng'ebintu byonna bamusindikiranga feke nti biri mu mannya ge akomawo eno bikyusa baagala kumumiza musu yamaliriza ddusa zeeyo wa UK n'agamba nze okufiira eno kankole ebirala kanzireyo ng'ate baluganda be bennyini noono kisoboka this was a long planned negiba myezi 3 that's long omuntu okumanya bino byonna ebyennyumba so kati kankikubuulire kino omuzannyo gw'abasajja bano guli wano nambe mwayogere ku kizimbe kya Super FM Okay. N'agamba nti ekizimbe kya ebimu ku properties ze bayina ekizimbe kya Super FM kweri kyabwe simanyi oba mpadde bikyamu manyi oyo alumabuguma naye bwebanga ebyo byonna obitunuulira n'omanya ni nnyini kizimbe ekyo aliwedde kiwaayo era azitowa ki era n'omukubamu ebituli oba n'omutuliramu mafiya si mafiya bwazatambula obanga obadde omugoberera wonna wonna akolagana nani alina obusobozi obujja mu gavumenti abantu obatayina okitegedde eyo yonna n'okola ki naye omuntu weeri nambemu gy'ayagala okutuzza ku kyeyo ng'amanyi bulungi essente bwe ziruma ez'ekyeyo nga mugambe munne nagula akataka kange eri naye kanguze simusuubira kudda eno amanye ba suicide abateme omuntu naye abantu bano abali mu properties ddala bwe zibanga zaabwe osooka n'obatunuulira badiringa ne baani era be baani ekirala waliwo kye tubuusa amaaso era ng'emboozi mu kati eno ye njagala etandika okitunuulira ze ssente z'abantu ezibeera ku akawunti zawa ne Uganda sajja atunze omutwalo gwe gwa dola oba buki baguwayalinze bagutadde ku banka yawa ye Uganda waliwo ategedde nti zaguddeko oyo naye tomubuusa maaso abadde receiving esente z'abantu kuba waliyo abantu abeesigira ddala abantu ne kaadi n'agikuwanga bw'ogenda ojjayo n'okozesa oba kadeideyiwe oba muganda oba mwanyina oba ki nga n'omutwalo gwatunze ennyumba yaziwayalinze bwayalinzi wa Uganda oli n'amanya ku akawunti zikoze eki zituddeko abo tosobola bajjako ki liiso naye ng'abantu b'ebweru
beetaaga okusaasira ennyo abakozi waliwo we bakoma naye nze nze waliwo omuntu njala ombuliro otunule omuntu ono ekizimbe kya supa ekyo enjija gye kyajjamu mwe mwakimanya baalangirira ulira otiddemu genda okwatiddwa akalamba kiribwe kiti abakozi obadde otuse ku ky'abakozi abakozi bano babadde bakosa abadde babiri kyokka waliwo n'obujulizi obulamu ku simu y'omukyala nti babadde bavudde era be yakubidde nga n'okujja bazze era be badduse ne ku poliisi nga n'okujja bazze bajjidde ku bodaboda nga ne mukulu waabwe yawaga ebosi waffe atukubidde bafunye ekizibu abo just babeerawo okuyambako kunoonyereza naye sakoozi okimanyi nti nno omuntu ono bagenza okumutta nga transaction z'enjuye gye yatunze yakazifuna mabega ennaku nnya naziyingidde Uganda baakagisasula mabega ennaku nnya babadde baakumuwa 223 nga we badda era we badda ekiwulira naye kubanga abo badde bamazeewo emyaka egigenda mu 2 oba 3 awo mu lugonjo nga we badda naye transaction y'enju eryo gitunda babadde bagikoze mabega ennaku mmeka tetubuusa maaso zabadde sente ezo miliyoni ya dola egenda kujja etya okuva wali mu Uganda kitegeeza wabaddewo abantu abayina akawunti ezizito oba omuntu yali atambuza ku sente nyingi kinaso kitegeera nti waliwo sente ekika kya sente kyotuza ku akawunti yo ne bagamba ozijjewa newankubadde oyina financial muscle naye ate waliwo abayanguyiro ozitambuza ozikozesa wano amangu okiwulira newankubadde oyina financial muscle naye waliwo abantu abayanguyiro ozitambuza ozikozesa amangu wano mu ggwanga babadde bakakola okusasula ennaku emabega mmeka oba nnya according to Bukedde yatundiddwa badde bakakola okusasula ennaku mmeka kakati tusoke twebuuze okusasula okwo kwe baali bateesaako baani era baliwa abaali bayitako akawunti ezo oba zonna zaatulako akawunti emu yooli ebyo tulina obinoonya naye nze ebimu kubissa bankuba kyeyo wano era bankuba kyeyo tusaba mwebereremu mu nsonga eno nkuba kyeyo akwata faamu n'agamba ngenda kukola faamu faamu eyo bwagikola n'agamba mukwano gwe Jofule oba gundi bali mwezi oba ani n'amugamba kwasaganya faamu eno amata osobola okugakozesa nga bw'okola ki nze ebisolo byenkola ki njagala engundi zange zimultiplyinge omuntu oyo atuuka faamu eyo n'agirabanga eki ng'eyiye sina yekka ne community etuuka neerabanga gwe kati obuzibu bwebujjira omala emyaka 10 ogamba kanzirewo waka ewaffe nze tolinge mu faamu yange kati ono gwe walekawo community egenda kumukubamu ebituli bulijjo ade yeepaaka kati sina ye ekyo kimu kyakubiri ye abadde adipendingiroko nga teyeeterawo bibye ng'akimanya obulamu bwe bwonna buyimiriddwa okuwa ojja n'obitwala addayo ku zero okitegeera kati jjukira bw'oba ogenda okudda y'omu ku bantu b'osooka okugamba omugamba prior n'omugamba like in 2 weeks no in 2 months n'omugamba blaza ngenda kukomawo mu mwezi okuti njala kusetolinga kati olwo ye atandika ki pulaani zize ne bano kisoboka okitegeera kubanga ono okusinziira wannyonnyodde omutemu oyo nti abo abatemu bali scarce oba ye yabategeera atya nti abo abatemu bali scarce anti kyenkugamba nga ono wannyonnyodde nti abo abatemu babeera scarce ate nabo bamanyi babeera batono kitegeeza amanyi oyo abeera naye toopu ate kisobola nti noono kaliba gy'abaddemu akolagana nabaki batoopu era waaba abadde akola bizinesi azikola nabali baliwa kitegeeza ate be bamanyi abaki yes kati ekirala abantu bano kyekinagamba ekyabaana nze ngamba bw'oba otuusa ekiseera ng'oyagala okudda bw'oba oyina mwana ye sooka omusindika akole ki bw'oba oyina omukyala omu asooka dde oluvannyuma lw'emyaka nga gumu ye asooka akole ki adde nga mwetegekera okukola ki okudda katukwe waliwo omukwano gwaffe bamuyita jjajjazaako mumanyi alina apartment awo n'okimanyi yazizimba tezirina bazisulamu n'alina abaana 6 baliwa bali mu Amerika omu mugambe nti gundi odda Kampala kakati ngenda kubuulira
ngenda kula ekintu ekyo ngenda kula ekintu ekyo ulira kyangenda okubuulira omusajja abadde wa myaka 69 omukazi wa myaka 62 ebiseera ebisinga obungi kwabo tekulya kyakola ki babadde n'abaana babiri omu abeera Switzerland omulala abeera mu America ekiwulira abaana abo benjogerako abo n'akomawo n'abeera mu bintu ebyo oli n'amanya bumanya nti ono yagenda omusikira amanya wenzito ono ate nze mbibeeramu nnyawo olwo yalisose n'abaana be anti osigadde ne tokyazaala osigadde Switzerland ne tokyazaala era wano statement ejja bagamba yasinga n'okukungubaga bambi battemulidde omwana nze ekirala kyensaba bankuba ki bw'ozimba ennyumba era bino ebintu bino byo mpulira nnyo omuntu n'agamba ennyumba Sakozi ginsuliremu biki ekisooka ogenda lemaza omuntu oyo yenga ye omusiiga obunafu era waliwo n'abakikola abankuba kyo n'agamba ngenda kusasula ngayo omusaala nkukolere ne ka bizinensi osulira bwereere kati kitegeeza omuntu ono anafuye ate azaala ennyumba abaana agenda bagamba atya kiwano si waffe Sakozi kamukubulira nze nyina bamama bange ababeera London nga yakwata ennyumba n'agamba oba awantu n'agamba nti kakati gundi yabakola ki yabasula oba mwana wa Uganda wange omwana wani okitegeera naye abantu abagenda otuuka bajja mu nju ezo oba mugamba nti vaawo nga lufuuse empalana olumu lufuuka n'oluyombo olumu lufuuka n'olutalo okiwulira kakati solution ekituufu kiri nti omuntu bw'okola n'ozimba ennyumba yo oba ng'oli webweru bino ebintu wammanga bigenderere bitya either giteekemu abapangisa obula tuswagibairamu abapangisa abakuwa ssente ng'era n'abapangisa abo baowuninga bamanyi gundi ye boosi waffe newankubadde waliwo gundi atusolooza nga ne ripooti ezo zijja wani wa boosi nyina ennyumba ennaku ezo gye nali ngendako awo maaso awo ojjugula bwe twagenda wogiramuza oli n'atugamba ssente naye yatugamba nga muganda wooli agitunda nanyini yali Bungereza naye nga mulimu abapangisa ababeeramu okitegeera era bwe natuukawo baŋŋamba nti foli tannabitukola ki tannabitugamba ki ne bamukubira bwe bamukubira ne mugamba nze gundi ye yaŋŋambye okukola ki okugjawo naŋŋamba kansooke mukubire n'amukubira era ng'ali ebweru yayogera ekikola ki ekigwa naye ekizibu abantu ab'ebweru abo abamu mwekuba nnyo firi ekisusse mukola ebintu wano eby'amaanyi ne mubiragajjalira ekisusse solution eri bwe tuleke kumala budde Sakozi omuntu yenna ali ebweru nga wazimba ennyumba yo wezibanga ennyumba yo kubanga ogifunamu ng'okomyewo wano gulawo akawunti abapangisa bateka ssente ku akawunti ng'aliwo supervisor akubiriza abantu abo nga zirinaako buyinza supervisor nga omulimu gwe kumega sure nti gundi yataddeyo ssente waliwo kampuni ez'ensa nga sizente za Doni Chris ezisolooza ennyumba z'abantu mweziri Sakozi ng'osobola okugikeberako n'oginoonyerezaako n'ogikwasa kubanga ogikwasa kukusolooleza kubanga togiwa kyapa ezo kampuni zikati ekya brother David ansulire muto kibayinga oba oyagala muntu okumuwa nnyumba ekyangola kiriwo ekiti osobola kubanga ennyumba gy'ogenda okumuwa omwezi osobola okugyamu miliyoni mmeka kati mupangisa ennyumba ya $5,000 ekyengera gwaleyo egisolooze ng'omusasulira eri era gwe omugamba nti nakuwa ennyumba yiri kaakati mu myaka egi wogogola obubbi bwa muganda wo ate ojja kumugamba nti nkomawo era omuganda nakuzimbira akayumba egindi genda naye atali ekyo mugenda kwekokkolanga nnyo baganda bammwe mugenda kufiira obulamu bwammwe kubanga abantu bemuyamba babaagala muli eyo nga temukomyewo wano kambabulire n'ekirala ate bankuba kyeyo mbawulira nnyo nga mugamba kangule ekyapa mu mannya ga ani oyo ku ground Jofule oba gundi oba ofudde sirina ID kankigule nkiteeke mu gundi tuli kikyusa ekyapa ekyo vali y'ettaka eryo egenda kkula omuntu oyo nga yabadde ku ttaka eryo agirabenga ettaka nga lirye nga ssente zaalaba mu ttaka eryo ekyapa tojja kikyusa Sakozi n'ekirala kituufu amazima gali nti abamazima gye bali naye be batini
nkiddamu kigumisa abamazima gye bali naye bebaki kati obutabalira ku batono buli muntu ali e Bulaaya awuninga ekintu wano e Uganda akakasa okulaba nti tasulayo gwa Naggamba talinda lunaku lwalijja okitegeera bano baali bajjera nga baddayo baali bajja naye nga baddayo naye okugenda awo mu kitoolo ennyumba bagizimbira emyezi egyo ng'amaze bwe yantugera kola ki kubanga bo essente si ekyali ekizibu kyabwe ankuba kye balina ebyapa mu mannya g'abantu kakati okufuna ekyapa mu mannya g'abantu omulala n'ekyokubiri sakozi nze bankuba kye yabo nyina ebintu bye mbanenyaako omuntu agala n'afuna ettaka ery'oggula naye n'atatwala na buvunaanyizibwa liriwa oli nambuliabuliza ettaka liriwa naga asasula omuntu oyo mwesiga kyenkana ki ontegera kyenkugamba kubanga abantu abo tubalabye ebizibu basudde ku bannaabwe oli namugamba waliwo ettaka buli poloti 5 ku 10 buli wano mukono kumpi wabutunda miliyoni 12 oli naaligula kati wakayita emyaka 6 omuguzi w'ebbeeyi yagula miliyoni 5 kitegeeza yagula ettaka lya miliyoni 2 okitegeera naye ng'oli amuggyako 12 bakoze batya ekituufu kiri nti buli muntu tateekayo gwa Naggamba solution gye ngaba buli muntu tateekayo gwa Naggamba eno investment gy'oba okoze wano e Uganda oba investinga mu bulamu bwo bw'amaaso bwa kikadde bw'olibeeramu ku retirement package yo gy'oba oliko faayo ku bintu bwo era kakasa nti bw'obitaddemu gy'emikono emituufu egisemberayo ddala sakozi kati olumu kibabwe ekiti omuntu agenda ku kyeyo nga tannafuna mpapula zimukkiriza kukola ki kukomawo n'agenda ku kyeyo n'amala emyaka egi nga tannafuna mpapula zimukkiriza kudda ku motalinga ki bintu bye ng'olwedda alina okusindika ssente babeere nga bakola ki nga bamuzimbira kubanga ye tasobola kujja naye ng'olwedda ali mu kukola n'agamba nalinnya ennyonyi ng'ekigendo kyali kyakuzimba nnyumba kati esene zensooka okufuna kansindike Kampala bakole ki banzimbire jukira tannafuna mpapula zimukomyawo ng'alina osindika ne bakola ki ne bamuzimbira ettaka aliguze mu mannya gaki goli omuntu kubanga ye tannafuna mpapula zimukola ki zimuzza naye nze ndowooza nti bw'omala okukola investment yonna oba ozimba ennyumba y'abapangisa oba nnyumba yiyo yakusulamu tugende nakiri ekyabaddewo tenyumba eyo giteekemu omuntu nga gwe omubalanga mupangisa ne bw'anaaba akuwa emitwalo 4 naye nga gwe omuyinanga muki nga mupangisa ne bw'omugamba nti genda obeeremu atandika ozaaliramu abaana bakulire awo basome n'abaana abo batuuke bagirabe ng'eya taata waabwe oba eya maama waabwe nze nsaba osobola ogibateekamu naye giteekemu omuntu ataakulume like gw'otaalumirirwe nga kikutuuseeko Faruku toteeka kati nze kyekugamba kikino nedda olaba muzadde w'omwana yabba omwana olaba muzadde w'omwana yabba omwana nedda kati nkubuulire nze kati wemba nze wakinjitekawo abapakisa labayo Faruku soka owulirize labayo soka owulirize nze mbalwedde okumiitinga kosi z'omupangisa okwonona ennyumba ne cleaninga damages than okudda nga nkomerawo mu kufa mu kutya bw'oteekamu omupangisa nayonona ennyumba ogamba nja kutereeza damages ze yakoze than okudda nga famire yeekukyukidde ate nga baagala kutta ate nga weewunye nga gwera obadde obalabirira bwobula ate nga property balaba ono gw'obadde wayamba n'oteekamu muganda wo nga bo balaba nga gwe yamukozesa balina ogw'omuze amukozeseza ebbanga abadde amukuumira enju naye ng'ate nawe ojjukira abadde akulyako nti abadde talina wasasula lwete obadde omuyamba ate ne bakwagala oveewo kanteekemu omupangisa nsange ng'ebintu mu nju byonoonese nziraabirize naye nga property yange njikole ki ng'agisigazza naye nga tusaba misa naye mukyabadde agamba mbu omuntu abeera eyo aba talina mukyala gwe bawasa twalabye embaga yankuba kyeyali ebulu alina abaana 9 wali awo yabadde oba yadde UK bamuwasiza ng'alina abaana 9 omukyala anti oyo gwe nkugamba
bwana David kyamalinga kye kino ngambe nti omuntu atuuka ku kaliba ekola ebintu ebyo ng'ali ku kyeyo ebiseera ebisinga obungi abatakyalina maama waali wano asobola kufumbirwa mbwe awasiriza mawa mu nju yange abatakyaliwo Musudani yamanyi ali muzungu yawasiza mama ajali wali. Oyagala kunkubya Ali sente zaina muziri ya kikomando sizi wasa mama wajali ya world. Nayenga ekintu bwekiro bwekiri naye tusaba ne bankuba kyeyo abamu bankuba kyeyo. Mwakonya abantu be Kampala. Mweke nyini mwabakonya abantu bamwe abasinga tebagala kola kati ebintu byokola eno bo babirabange ebyabwe to be honest ne bankuba kiyaba musimwenna naye abamu balowooza baba we yagenda mu America buli kimu ya kimala sokati akakazito sakozi tebakonya bukerinde bana Uganda bayina obwongo obufu bana Uganda nga ino omuntu wenga ali Bulaya alabange yagenda okukolerera ye ne bwagezaako obutabawa ne bwa business batukane babavako ne babachawa no bachawa kakati amukolya business zonna naye ate nga ye gwazikolera alaba oliye mubi atuka time namucha nze nyina mukwano gwange bamita Tebusweke yakoladi yandaga muganda we nga bawunsa kubale muganda we muwala nangamba awo kubale wakolawo muganda wange bamita bwati ne mugamba olimba nanga nkugamya nzerako mulundi gwakubiri naye mukoledde buli business kyantu ali ovunanyizibwa genda okunonya omwalo oyo okumubuuza ne mubuuza Tebusweko mumanyi nanga mumanyi wama muganda unanga akola ku best nanga muganda wange yali akola ku bala vunanyizibwa nanga muganda wange naye uli embozi yanyumiza yangamba nti banagambye ekibannange nno kyesimukoze nze simanyi tebali nsonyiwa n'okunsonyiwa yenyini ga yewako obujulizi yenyini ga yewako buki obujulizi naga business ankoledde buli kimu naye bannange ne mugamba anti ezasembayo omusajja yazirya gwe nazaala naye naseka katenfe kubanga nze yali yabinyumiriza munywanyi wange ekiwulira nangamba oyo omwala naye kansoke muleka abonebonemu ategeera atayire mulayini kati yenga ansaba nze mukwano gwe gwa Tebusweke gwalabye kwolo omuyogerere ngende njogere Tebusweke mugambire kati yateredde mama kolere ki business ngaze yakata ziringa meka okitegeera kati waliwo abantu abayina entegeera bwetyo wewa waliwo family lumu ezitegeera nga omuyambako nekyasima n'omuyambako naye be batono abantu bebwenu mugenderere ebintu byamwe mukola atolabo wasa musajja wantuyina mukwano gwaffe yatunda ebizimbe bye bunnamwaya ng'omusajja ye gwe yatutene Bulaya akomyewo kugenda twala ate bizimbe bye naga kambitunde ngatayagala kukola nayenga ensonga bezito bane tumalirize ne kadi zafulumye nupu yatadde kadi nupu tezinagwa tebanasunsula bali mu kusonda fundraising yeriko Zambale bangambe yataddeyo 5 million bigayi yataddeyo 2 kiri kitya kyonna kye yataddeyo bigayi yataddeyo kinene tekayo kyosobola yebali kyasobola Zambali Rain yataddeyo ani Rain abasente bazina yataddeyo meka simanyi biri kamu yataddeyo ono katema bataddeyo kakati mwezi yataddeyo meka kakati Mande eri ekulembera oba yazaali meka omwami Kyagulanyi Ssentamu president wa Nupu ya bagulawo enkola eyokuba nti basonda sente ezokuba nga zibayamba mu campaign ekibiina okuba nga kitambula oluvannyuma lw'okuba nti sente za iPod ezibadde ziwaweebwa ebibiina bazeekengera olw'obukwakulizo obukola ki obuziriko ne bagaa nti banne sente ziri ngeri gye tuzeekengeddemu katusonde ki sente era ku lwo Monday wedde bagulawo campaign ey'okusonda sente ababaka ne beetema sente Zahara Luyirika ayagala ekyawumeni MP Kampala ayagala okudda mu Kyamayende yateekayo $10,000,000 Zambale Blasio Mukasa n'ateekayo $5,000,000 Geoffrey Lutayo we Kakuuto n'ateekayo $10,000,000 Meya wa wano Mulyanyama n'ateekayo $2,000,000 Rain
najja ku kazindaalo n'agamba bannange sente nze ngenze mu banka nsanze nsibe nengena mweno nsanze nsibe naye banka gye nsanze empadde yamenya banka nga nnya yagamba ngenze mu banka ngenze mu DFU nga nsibe nengena mweno nga nsibe byali bigambo byali n'agamba naye gye ngwikiriza empadde miliyoni meka miliyoni 2 era nzireese n'aziwaayo Jala Joyce baagala w'Emtyana n'awaayo miliyoni 3 Alozia Mukasa Alozias Mukasa n'awaayo miliyoni 10 opponent wa Rain omusajja opponent wa Rain omusajja gwe bayita wano gwe balabanga kaadi eri mu lusuubo ono w'ebijambiya gwe baagamba nti bamusiba olw'ebijambiya Sewanyana n'ateekayo miliyoni 10 cash miliyoni 10 n'aziteekayo Betty Namboze bakireke n'ateekayo miliyoni 10 oba kitegedde ono omusajja ono ani ayogera ennyo wene Eberemeezi naye n'ateekayo miliyoni 10 essente ne bazinyo Lutamaguzi Semakula n'ateekayo miliyoni 10 naye Walukaga sala bakuse Walukaga n'ayiwaayo miliyoni 1 twali tuli awo ne zeetane Kapere naye asonda Kapere najja n'agamba nze banne ntaddeyo mitwalo 10 naye ndeseeko omutwalo gumu naye cash naye Sakozi kyenalabye baleeteze ebbanja waliwo abaleeteze ebbanja naye abaleeteze ebbanja bo balabika baateekayo akantu k'okwesigaliza kubanga essente zino omusajja ekitebe we kizireetedde nga ndaba zikireetedde mu kaseera ak'okupima era wano waliwo kalumanywera waleeta 3 nze ne ndeeta 2 ani gwe bawa kaadi simanyawo nupu oba yatunulayo kati ow'ebbanja okitegedde ow'ebbanja aliwa ng'ataleese naye ng'abasuubizza kati ow'ebbanja nataleese era naye yeesigaliza bwe batampa ze bammanja sizibawa Sakozi Sakozi abantu bacyamuka wali era bw'otunuulira abanafu abatalina gulawundi baleeta nnyo nga Sewanyana wane Makindye wendi Alozias Matovu atalina gulawundi kakati abatalina gulawundi bagezaako nnyo okuteekayo owa sina gulawundi ate ne kaadi baginyime kane kakame nteke 15 osanga mu 15 banantunulamu kyova olaba baagala beeterayo miliyoni 3 ezitambulume singa tebamuwadde ate manyo okusonda sente tetulina kutunulira butunuzi bwetu tulina kukuba ne tooki n'embeera kwe kutunula ewala abantu waliwo abateekayo nga beerekeramu kubanga njala nkubuuzeemu waliwo omusajja baatandise n'omutambuzaawo Katambi bamutankana ne bakubanze mumanyi yazze bantu ati kati ekiriwo kyawedde bataddewo ekiringa boogenda ku banka bakayita kakika boxi ogenda n'oyimira wali ku kawunta okatera n'owaayo kati waliwo eyazze jjo najja asubula akasawo nayiwawo kati omugagga oyo abaana batandise omukubamu ebituli bamwekengedde oba yaleese 2 n'agateekawo kakati n'aziteekawo kakati mbadde nkunnyonnyola nti okusonda kaadi kuno si kaadi okusonda sente sente zino zirobanga baagala zitunda mu lukujjukujju ati wuliriza Sakozi ekaadi zino zirobanga baagala ani ati Sakozi nze nagamba nina amaaso aga gonna gatunula sigenda kutunula erimu nga anti erimu sigenda ditunula ng'atunuza limu lyakusonda sente neddala lirina otunula ewala nengamba ono talina gulawundi aleese miliyoni 10 ate avuganya ne Musiri ataleese wadde 2 Musiri awawulira atya kakati awo weteeke mu bigere by'akakiiko weteeke mu bigere by'akakiiko omusajja era akakiiko ka Nuupu kali mu kusoomoozebwa anti oluvannyuma lw'abantu bano okuwaayo sente waliwo abaazireese nga tebazireese mu mutima gwa kuwaayo mu butuufu naye nga ateri abakase naye bo nga bagamba bwempaayo
bwe siwaayo kaadi yanisubwa kakati wetegeka kiko kanuupu gwe wenyini omusajja alese miliyoni aga emiliyoni 5 amaze okugaleeta kati n'ennamba emaze mbw'ayagala kifo kye teyaleeta wadde 10,000 awo nno nawo tulina okutunulawo nga tukuba tooki ku bintu bituufu kakati abantu bano nze nsaba Katonda ayambe babe nga bazze mu kusonda mu mutima ogw'ekibiina naye baba tebazze kusonda mu mutima gwa kibiina nga bazze balina bye basuubira nti bwe naawaayo kwe kumpa kaadi mugenda mu maziga. Sakozi olunaku lw'okusonda kaadi olw'okutambuza ssente ez'ekinatambuza ekibiina mu kampeyini lwatandika ne famire y'omukulu Munyinyi Robert Kyagulanyi Ssentamu emiliyoni 10 ng'entandikwa era avunanyizibwa ku ssente zino ye mukulu bali mwezo yazirisiivinga era ssente ezo zatemeddwa ku lunaku olwonna abaana ngomanyi bagatya ku intaneti bagenda okugatta nga basoboddwa akawumbi kamu emiliyoni 600 naye nga beetaaga obuwumbi 9. Kaakati Sakozi omuntu lwabaako n'omukisa aba n'amagezi agategeera era ebiseera ebisinga kizibu nnyo okukola ekintu ng'akikoze mu nsobi. Kati wano Musiri yagivuddeko Luganda wano Musiri David yagikongoseeko Luganda kati ate Mityana twalayina kaadi nga Joyce baagala kati mmeya wange Walukaga ye ani bakyaleeta amuti babaddewo. Sakozi abantu 10 obaleeta miliyoni 3 ze miliyoni ameka ono kati omusajja atagala kugifuna yawaayo 2 sibi obaleeta miliyoni 3 kati bateeke average miliyoni 3 miliyoni ameka kakati ekibeera kibakinza ogalisiivinga kati anaafuna kaadi naye aleetayo mmeka 3 gatta mangu ze 6 kyokka luli atagala kuleeta mitwalo atagala kuleeta miliyoni 3 mulundi gumu era ngoyagala okulaba abantu bagenda okufunguka obubugo era Sakozi nkusaba olunaku lwe banaagaba kaadi nyamba onkubire nenaabanze mu balangoloke ogenda kulaba abantu we baweera ku Nuupu n'abatagala kwogera wano babayiza obutakola ku olwo Regina yasira sosemanyi bayali amanyi nti eri 50-50 era nkulayira bonna bola abalese ssente nga ntini bagize bati golubongoyo nalese 5 nalese 2 okitegedde bakoze batya kati essaawa ya leero nobyaliri asooka ndese miliyoni ameka neyewola ekigambo mu kkooti nti ez'obutaliiwo ekyo kyewola mu kkooti ba mu kkooti weyimirira omuntu ku ssente ez'obuliwo n'ez'obutaliiwo kaakati gwe amwesimbyeko kyova ogamba musajja ono andi bubi n'oleetaaga ago ne bagabaka kitegedde bulungi. Nze nkubiriza buli muntu yenna ayagaliza ekibiina ekya National Unity Platform okugenda ali kutera gye bataddewo osupportinge kati ate mwabeesimbyewo mukeereeyo nnyo kubanga kino kye muliko kati kaadi eri wano mpozi embozi mukati twagikola kwogera mazima okutangaza abantu abatwala n'abatuuliza National Unity Platform tetunda kaadi naye ndabye aboogezi abasoose nga balina ekifaananyi kye basiiga ekyagala okakasa nti kituufu bagulangule nti era ke baleese zino waliwo n'endala ze bagenda okuleeta okitegeera amazima gali nti mu NUP buli omu afuna kaadi kusinziira ku busobozi bwe ekyo tukirabyeko ne tulaba n'amawulire agayitinganye nti Nalukola yawaddeyo 600 simanyi yawaddeyo 3 yennyini nava naklarifyinga nti nze tebanja kwadde olameka olw'ataano nakirabako ne ku muntu omu bamuyita Musiri David ng'akinyinyonnyola mu bulamu buno bwe tutambuliramu ebibiina byonna bize bisonda senga bibeera n'obwetaavu naye nga buli omu kisinziira nsonda gy'akola ki gy'asonda. Nze naabako ku FDC Besigye ng'atambula Uganda namba naye nga buli watuuka ssente bayiwa buyiyi
oba mwakiraba nammwe nga abantu bonna basumulula ssente ekibiina kisobola okukola emirimu gyakyo gikole ki gigende mu maaso nga tekirina ki ssente. NUP ebadde eri mu katubagiro ka byanfuna olw'ensonga nti ssente zibadde zifandingibwa ekibiina ezaakolebwa mu mateeka. Bano bennyini abakola ebibiina byabwe baateekawo enkola ne baleeta n'etteeka erigamba nti nga tatudde mu lukiiko luli tazikola ki tazifuna. Olw'okuba bo baakola ebibiina nga beetegese lutuulamu. Otegedde kyekugamba? Kati we bakola abantu banna NUP bo ne beekolamu omutendero ogwali gugamba ne beetema omutema nti katwesondere ki abamu basondedde mu kukyamuka. Abamu basondedde mu kukyamuka, abalala ne basondera mu kwegula, abalala mu kweraga, naye ekyo kyonna kiba kukola ki kusonda. Okitegeera? Abalala ne basonda olw'omutima gw'ekibiina, waliwo abasonza olw'omutima gw'ekibiina, abalala ne basonda olw'okwegula. Okitegeera? Waliwo abasonza olw'omutima gw'ekibiina, abalala ne basonda olw'okwegula, kakati abalala ne basonda olw'okweraga. Percentage emu yasonze kwegula, nange bandabe nti nsaanidde mu kibiina. Okitegeera? Kubanga omuntu akubamu ebituli ku gulawundi bw'okwata miliyoni 15 n'oziwaayo naye nga naawe okimanyi oyinza obutafuna kaadi. Okitegeera? Just oba ogumiza kiri nti tuli bamaanyi ku kitebe era newe wabawo bwetaavu tukola ki tubaawo era asaanidde zisikibwe. Naye nobona aleeta akawumbi ka ssente kaadi ya NUP egenda kuweebwa omuntu asaanidde. Nobona aleeta akawumbi ka ssente kaadi ya NUP egenda kuleeta asaanidde. Okitegeera? Egenda kuleeta asaanidde kubanga waliwo omuntu ng'asaanidde ng'era omulaba ajja kuyimirira naye nga financial tali stable. Okiwulira? Nga noonamwerekera ku kitebe ajja kugamba munywanyi mperekeraako obuwerekezi tojja mugamba za amafuta. Okiwulira? Nga musiri tekimuggyako kuba nti mulungi. Okiwulira? Kakati kati wotunuulira waayo 15 laga nti nze mpaddeyo 15 naye ogenda okebera ku gulawundi kituufu 15 wazireese era olina omutima gw'ekibiina kakasa oguyina ti ku gulawundi kiri kitya kakati oyo atali ku gulawundi nayita myeri 10 talimu kugula kaadi kati leeta okwo sigula yeegula okulabika nga asaanidde naye tagula kaadi. Kaadi si ya mutemwa. Omanyi ngenda kubuulira Sakoozi, omanyi nti waliwo omuntu ayinza okugamba jangu kutwala ekyemisana naye ng'omuntu oyo tomuwewulira era nga wakwitogayo oguni oba nsumbuyira ki naye nga buli okatesa jangu kutwala ekyemisana munywanyi njina byenkola sigenda kugamba newe banawaayo akawumbi nga tosaanidde kuba ku luno gwe mulundi gwe tugenda osinga okusunsula kubajjukira ku mulundi guno ku mulundi guno twetaaga bukulembeze, twetaaga ntebe ya waggulu n'abakulembeze abasaanidde abanaddako. Segona yabaddeyo saamulabyeyo mayisaagogera kyesimanyi. Njagala mwami nambemu atemyetemye bulungi, mwami nambemu atemyetemye bulungi ensonga era mwagadde era alina kyalesi kyembadde nerabidde nti waliwo abeegula naye mbadde nsaape ku kifaananyi balaba nti abo mu butuufu kubanga waliwo abantu nga bagoberera kibiina kikikoze ng'oli agenda kugamba nti anze ekibiina ko kinaawa kaadi gwe njogera naye nga nti si butuufu. Kalaba olaba Kayemba Solo oyo simusuubira kwegula ku kibiina awaayo lwa mutima. Joel Ssennyonyi simusuubira kwegula ku kibiina awaayo lwa mutima. Namugga Goleti yaliwa wemawogola wali oyo awaayo lwaki lwa mutima. Namugaki Lutaya Geoffrey oyo naye awaayo lwa mutima kubanga amaanyi ge agalina kugulawo anti byonna nze nkugambye ntunula byonna amaanyi ge agalina kuki ku gulawundi amaanyi ge agalina kuki ku gulawundi. Sewanyana awaayo mbadde nyina ebitulituli ate nakino kingatteko. Chairman Nyanzi
oyo naye omutima agulina kuba yawaddeyo na 2 ate nga sisuubira nti azitowa 2 yawaddeyo 2 oba 3 sisuubira nti kati abo kumbi ekintu oyo omutima olaba nga akola ki ng'agulina zaake oyo awaayo omutima gw'ekibiina akola ki mufumbira nalabye kati mufumbira alina omutima omuki omutuufu ogwa pato mayize pate bayisi baagala ono tategerekeka era Joyce baagala bw'omutulira ebintu byajjayogera kubanga Joyce baagala yajja n'ayogera bajja ne bagamba nti tubawadde ennaku meka 30 mujje mwetonde yagamba sigenda kola ki kwetonda n'asigala ng'agamba ze ni United Platform simanyi n'ajja ku kitebe emirundi egi n'ajjayo foomu bw'amala okugjayo foomu n'amala ne mu kusonda n'ayita million 3 ne bwe nabadde njogera luli ogwasoose n'agambye wali abeesigalizaayo akantu era Joyce baagala namumenye mu beesigalizaayo nti ne bwe bate bampadde 3 zange zino n'amanya nzigabidde buki kati oyo Joyce kiriza gaana waliwo n'abandi waddeyo naye nga tebalina naye nga balina omutima wali abandi waddeyo kati nga Musiri David alina omutima ogwagala ekibiina Nubian simanyi bugagga bwe naye naye olaba akola ki agulina kakati waliyo abantu kati golaba kati Alozias oyo takyayina mutima abaddemu ebitulituli byolaba oba kitegedde nga yennyini ne kaadi alaba ate kubbe basooka okulangirira tibagigula million meka 2 kati Lane alina omutima ogwagala okola ki olaba nga alina Nina Rosa yakutte mu nsawo n'awaayo million 5 yawaddeyo cash million meka million 5 n'azikola ki n'aziwaayo ogwo mutima Lubongoya naye yawaddeyo million 3 ne wali abantu nga Zahara Luyulika abo bawaayo lwagamba nti naakola ntya kati bw'oba oyagala okutegeera kino kye mbagamba era nnamba emu kwolwo bagenda omulaba oba byateesa biba bituufu oba bikyamu ogenda laba nga buli muntu eyasuubiza oba mu makaadi nga tannaziwaayo tagenda zireeta kuba tebalina mutima gwa kibiina kakati maliriza bwe mbadde nnyonnyola nkugambye nti bino ebintu bya biti 3 waliwo abawaayo olw'omutima gw'ekibiina waliwo abawaayo okweraga waliwo abawaayo olw'okukyamuukirira bwa biti bimeka 3 kakati ebiseera ebisinga obungi bannabyabufuzi olina obbakubamu nnyo toki n'obalaba bali mwezi gundi ono Zambali yawaddeyo omutima gwa kibiina kyamuka oba Zambali omusomozi abulira n'omutima gw'ekibiina yalekawo n'omulimu ekitegeera kubanga Zambali y'omu ku balekawo emirimu okujja okwagala ekifo mu kibiina kakati ate Zambali tabawadde nti yafunyeyo ku musaala ogw'ekibiina we gwamusindika kuba kakati ono gundi bamanyi bano ba MP mbalaba kituufu bawaddeyo naye balina kwe batoola Zambali yabadde ayagala leega balina kwe batoola nga batoolako ku lwa kibiina tawaddeeyo nti alina omulimu gw'ekibiina gwakola okumusasula MP oba omaze okufuna omulimu gw'ekibiina ogukusasuza million 3.5 gyeko 15 mwezi gumu oba waddeyo nantini kati ate awaddeyo nga tanagenda kuba MP ate oyo aba awaddeyo nnyo kiba kinene kakati Joyce baagala kyekikulagira ddala okwasa 5 gyeko 3 bajinyima ogyeko 3 n'omwezi ogyeko 3 wali abaatiddemu osobola okulaba Zambala tannalya osobola akibuze tukiddemu saagala tukomewo ono ngamaze okugaba kaadi abantu bagambe nti nze ngoberera mutaga ekibiina gagamba omuntu weko kagukugamba nabuze kibuzo kyabadde kimu nti mwista nabyo nga watemyetemye ebintu alage mbakulembeza abalimu agenti oyo ye si mutuufu bwe wakibuuziza Mawana atandika okumenyera abantu era bonna baabaddeko okiwulira nze ndowooza Mawana abanga amaze okiddamu
gogamba ku milioni 35 zafuna abuzizza gwe yajjeko satu bw'oba wabuuzizza nze wambuuzizza abamu ku batali batuufu wadde bawaddeyo ssente gwe mbadde ntandikiddeko lwakuba gwe towulira ne nkugamba MP ali mu paalamenti n'owaayo 15 oba olina wootodde naye ng'owaddeyo mu ngeri yakwegula tewali mutemwa gwe baaba anti naye nga toli kubanga ku gulawundi kwali kati sabanyana ku gulawundi kwali yakute 15 naye kwali simanyi siriwe maki oyo gwe kuwaayo mu ngeri y'okwegula okiwulira bwe tuuse ku Zambali negamba nti ate oyo yawaddeyo nnyo era n'omutima gw'ekibiina gulina kuba talina musaala netuka ku gundi baagala negala naye kati ate baagala okuwaayo 3 yawadde yangeri kankamba somoza kabanda bawaaye naye ng'omutima tagukola ki taguyina kubanga ngenda kubuuza waba aguyina kankubuuze omuntu omaze emyaka 2 tolinya ku kitebe oze ku kadi wetuuse okugabwa emyaka egyo oli member wa Unity Platform olina omutima gw'ekibiina era netugamba nti okyaguyina kweri oba oguyina oba just oyagala kifo ononye byoyisawo bibyo gundi bagambe nti amwebulira mu muliro gusooka ekya fundraising kyatambudde bulungi era omuliro ne guwulikika but mu fundraising abantu bonna abasinze okwagala okujja mu babalabe kuba bino betwogera betwalabye mu kamera waliyo bangi abawaddeyo nga tetwabalabye mu kamera nga bo bawaddeyo after kati abawaddeyo after nga asobodde okugenda n'awaayo nga ne kamera teziriwo oyo alina omutima gwaki soka owulirize waliwo abateekayo nga kamera tewali gye bali abateekayo kati nga olina email n'agamba tino akawunti ye ebyo byonna namba weeri abo bonna weebali naye wamanze point yange eri bweti bano bonna wana abasinga bamuliro mubereberye abamawulire we bali kamera zindabe abo bebo we banyima kadi bebo bogeno owulira nga balina mukula nabawane sente zange zokutambuza ekibina nga manyi bagenda kumpa kadi beba abamu kubo abagenda okutandika okwogera ebintu ng'akuwoza nti temwana bane mawulire temwana bane ku kamera okitegera kyenkugamba naye waliyo bali abalina stonchi yegundi yekibiina yekitu nga bo bagamba mbuno kibiina kyetugoberera abo osobola batunulira bulungi era bo tetugenda balabana mu kamera nga babigira ne waliwo ne bano ba after ng'era ajja kugenda ku kayumba wali era bamukwate yeekwate ng'ayagala okulaga ensinga bwakoze eki bwakontributing era bulungi nnyo sikiwakanya nti abamu bagenda gikozesa nga reference nti eyo nabye bakola tewalabanga tuwaayo batwali tugula kadi bigenda kujja after ng'abantu abamu mentality yaabwe yawaddeyo nnyingi kulaga nti no we naawaayo nnyingi bajja kumpa kadi netewali yazibasaba ekyo ogwo ekyo nakuga nkikiriza naawe tewali yamuwadde mutemwa naye oli akuwa sente nga yamanyiza akuwadde zikupaswedinga kyovola wedde ababeeraga nti no oli n'atuuka n'okugamba mbuno nkuwadde miliyoni 2 ne kasoke nkweko 10 njazireta okulaga nti awaddeyo omuwendo mungi wabula nga ye akikola in a mind of persuading akakiiko nti bandabe nga mpayo sente nyingi lwaki tebampadde kadi okitegera ekyokusonda sente tewali akikuba era kyebakola kituufu naye mu bantu abamu abasonda mulimu abalina mentality eyo nga ate bagenda gikozesa wali nga tebabawadde kadi okuvayo okwogera ebigambo ebingi naye ate era nuupu yakikoze bulungi nesooka ezibasikamu nga kadi tezinnadda kubanga babakireeta afuta kadi tebale tebagenda kujja nze nina nekyeŋŋamba we balabamu alina omutima guno mbu mpaddeyo okweraga neziri ewaka muzimutume nazo mumukalize eddala mwebale nnyo mwebalize eddala tulabagane